Ate abavubuka bakubiriziddwa okwongera amaanyi mu kutondawo ebibiina eby'obwegassi olwo lwe banaasobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe eby'okwekulaakulanya ebya Sustainable Development Goals. Omukwanaganya w'ababaka abaluubirira okutuukiriza ebigendererwa bino Tumulamye Pelagia agamba nti singa abavubuka bakolera wamu babeera bangu nnyo okukulaakulanya. Nakawesa highlight kajje kakawuwo ku gguliro lino naawe olyote buliro. Gavumenti ng'eri wamu n'omukago gw'amawanga ga Bulaaya guyite European Union bavuddeyo n'enkola ey'okutuukirizaamu ebigendererwa eby'enkulaakulana ebyasigalirwa mu biruubirirwa by'ekyasa ebyakomekerezebwa mu mwaka gwa 2015. Omukago guno gwa kuteekesera ku kubangula abavubuka mu bukodyo obw'enjawulo muno basobole okukwataganira awamu ku mirimu egy'enjawulo egyekuusa ku by'enkulaakulana. Mu kino abavubuka bakubiriziddwa okutondawo ebibiina eby'obwegassi bwe banaasobolanga okukuŋŋaanira basobole okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezeekuusa ku kukulaakulana. It's not organized by UNDP, it is actually organized by abayouth ba Uganda bayise olukungaana lw'abavubuka wano ku UNICEF tugezaako okulaba engeri gy'abavubuka gye banaayambamu eggwanga lya Uganda okukulaakulana mu myaka egiddako 15 2030 awo tukola tutya okulaba nti eggwanga lyaffe likulaakulana. Boogedde ku bintu bingi nnyo engeri gye basobola okuyambamu eggwanga okulaakulana. Ekimu ku byo kwewaayo okukola emirimu bawita obwesimbu n'obwesimbu mu levels zonna waggulu ku gavumenti mpaka wansi mu kyalo. N'ekirala okulaba nti bagezaako okukolagana n'ab'ebyobufuzi wansi kuva ku byalo mpaka ku district mpaka ku gavumenti okulaba nti ebyetaavu eby'abantu ebyabannansi wansi biteekebwa mu nkola waggulu mpaka ku parliament. Ekirala ekyogeddwako kiri okulaba nti abayouth bekolamu groups ezigenda obayamba kulaba nti agenda y'abayouth egenda mu maaso mu gavumenti mu bitongole ebyobwannannyini bagezezaako okulaba nti abayouth balina omugaso mungi wano kubanga enamba y'abayouth nnene nnyo mu ggwanga. Abantu abasinga mu ggwanga lyaffe bali ba youth ate enamba y'abayouth egenda kweyongera mu myaka egijja. Uganda y'emu ku nsi ezina enamba nnene nnyo, muwendo munene nnyo gw'aba youth. So bw'obanga tolese aba youth singa aba youth tebeewaayo okulaba nti balina kye bakozeeko mu kukulaakulanya eggwanga lyabwe, eggwanga lijja kuba mu buzibu. So workshop eno ebadde nnungi nnyo kulaba nti aba youth nabo bavaayo kulaba nti bafuna kye bakola okukulaakulanya eggwanga. Mu kaweefube ono w'okukozesa abavubuka mu by'enkulaakulana agendereddwamu okukendeeza ebbula ly'emirimu mu bavubuka abasomye, okukendeeza endwadde kattira nga siriimu, okutumbula ebyenfuna ku mitendera egy'enjawulo, okussaako n'okuzza obujja eby'obulamu ku mitendera gyonna okuviira ddala ku byalo okutuuka ku zi disitulikiti. Ku nsonga eziyamba abavubuka mu kweterawo emirimu, ku nsonga eziyamba abavubuka mu byensoma, mu nsonga eziyamba abavubuka mu kulaba nti basigala nga balamu ate ba mugaso eri eggwanga lyabwe. Kakati ebiruubirirwa bino ffe ng'abavubuka tuli mu kutunuulira emitendera esatu. Ekisooka, abavubuka abalala bamanyi ebiruubirirwa bino byebiriwa kubanga gavumenti ya Uganda yassa omukono ku ndagaano eyo eya Agenda 2030 negamba nti ebiruubirirwa bino 17 mu butuufu bigenda kubeera mu NDP National Development Plan ey'okubiri era nti bigenda kubeera nga biri mu Vision 2040.
so kati ffe ng'abavubuka ezimu ku nsonga lwaki tuli wano twagala tulabe abavubuka basobola batya okwenyigiramu naye egimu ku mitendera gye tulabye abavubuka engeri gye basobola okwenyigira kwegamba mu zino programs nti twagala abavubuka babeere nga bamanyisa abalala si buli muvubuka amanyi sustainable development goals kyeki so kati gweomuvubuka amanyi fuba okulaba nti omulala akola ki amanyi naye ebiruubirirwa bino n'ekirala bitukwatirako ddala okuva mu maka gye tuva so kati bw'obanga oli muvubuka ng'oli mulimi katugambe olimya otya okuumya obutonde oba gw'omu kubakwata obuveera bw'oba otambula n'obusuula mu mwala ye abaffe omulimu gw'ogukoze otya okeera ku makya kugenda mu betingi oba ddala okola emirimu kubanga abavubuka tuyina amaanyi tusobola okukyusa eggwanga lino naye tetusobola kubeera awo ne tugamba bugambi gavumenti egenda kukola kino gavumenti egenda kukola ki wabula naffe nyini tulina okwenyigiramu kubeera nga tukola naye ate nga tukola ne kye bayita okumonitoringa oba nyinza kukiyita ntya okulondoola emirimu gya gavumenti bwegamba nti bawadde obukadde 3 ku district obukadde obwo bukoze ekyo kyennyini kye bulina okukola gweomuvubuka bw'omanya nti obukadde obwo tebwatuuka okozeewo ki era abavubuka bakubiriziddwa okufuna obumanyirivu mu kulondoola ebyenkulaakulana ne ssente zonna ezitegekebwa mu mirimu egy'enjawulo okuviira ddala ku byalo okutuuka ku zi disitulikiti. Enkola eno yakukozesebwa oluvannyuma lw'ebiruubirirwa bw'ekyasa obutatuukirizibwa nga bwe kyali kitegekeddwa era nga ku luno ebyasigalira bisuubirwa okutuukirizibwa okutuuka mu mwaka gwa 2023. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.